okulonda mu kibiina kya NUP abo abagenda okubeera nga bagikwatira bendera 2026 kutabudde bangi munda mu kibiina n'obweru waakyo ate nga agafa wali ebusoga kyabazinga ne ine bantu bwe batyo munnange bakubyewo abalongo. Dr. Kizza Besigye si birungi yadde n'akamu gyali mu kkomera ate nga Electoral Commission yamaze okubeera nga etubuulira ddi lwegenda okubeera nga ekwasaganya nomination exercise. Kale bwetyo munnange tugenda okubeera nga tutambula wano mu mikozese nga bulijjo Uganda at large. Teweerabira aba maintenance palace balina solar systems zonna ziwandibadde weetaaga, balina ebyamazzi, balina ebyamasanyalaze byonna okukozesa ne Hillside View Apartments wali ejjanyi ku kyaki Entebbe Road tuuka Enamulanda Kitendeka Jansi obuuze ejjanyi ku kyaki gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments era nga munnange osobola opangisa olunaku ewiiki oba omwezi kisinziira ku bwetaavu bwo era nga munnange zino apartments njote bulungi nnyo mulimu buli kimu kye wandibadde weetaaga okukozesa ewaka. Kakati awo munnange abamukisa transport services nabo gye bali nnyo gwe bakubire ku 074 93273 074 93273 waliwo n'omusaala mukyala anoonya ennangamuntu ye yagisuula era nga ono bamuyita Kyalimpa Rest Sarah. Kyalimpa Rest Sarah agamba nti ennangamuntu yagisuula naye agigabirako emitwalo 10 gwe wenna abeera agirina oba yagironda emitwalo 10 ate nga munnange omukubira essimu obanga obwo osobodde okubeera nga okopa ennamba zange awo emesembyayo 1015 esembyayo 73 sobola omukontaktinga olwo munnange n'aginona gy'oli n'ekirabo kyo kya mitwalo 10. Dokita gyali nnyo temufa birwadde dokita gyali. Kakati munnange okusinziira ku bigenda mu maaso obusungu simanyi bantu gye babujja bagamba nti si kirungi kubaalala oba kugamba kamulali gw'otalidde kubeera nga ate akubalagala. Kamulali gw'otalidde tewaliiwo nsonga lwaki ate gwe wali badugamba nti kamulali bannange kakati ebifa mu NUP birumye bangi nnyo. Manyi bano abaana balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe bagamba si bangu okupredictinga. Kisooka bagamba nti tugenda kufulumya list eyaba amaze okubeera nga bayita mu process y'okuvetinga y'okusunsula naku z'omwezi 28 27 we watyo era nga bakimanyi bulungi nnyo tewagenda kubeerawo muntu yenna agenda kubanga ate kati ate agenda mu kibiina ekirala okubeera nga abeera nominated. Kakati ate bano abalala nga ba MP abo nabo muganda wange wakyaliwo okukwatirira si kulwanga amalindirizi gakola kye bayita ekyajabo naye Betty Namboozi yasobodde okubeera nga annyonnyola nti lwaki balumirirwa nnyo nti NUP buli kimu kyekola baagala okulaba bali nti ebeera nsobi ne beekola ekituufu ebeera nsobi kubanga kakati tebalinaawo kyakugikwata nga nsobi kasokedde nga ebaawo. Kasoke nkuwa katambi aka Betty Namboozi ate owulire munnange byatutegeeza. Bw'olonda Nubianiri nga bagamba nti olabye bawadde bakwano gwabwe bw'otawa Sauda Madada nga bagamba nti obalabye bakozesa abaana ne batabawa kaadi nga bamaze bakolerera ennyo kugamba tewali kye bapraising buli kimu bakya abusing buli kimu bajja tuggulako olutalo kubanga tuli mu katale ka kweyogerera. Electioneering bwetyo yo opponent wo afuba kusuuza buki bubonero bw'ona okwata bonna babadde ba meya n'obaddiza kaadi nga bagamba kati bannamwe basabidde ki abalala nga era mwabadde mumanyi nti abakadde baddeko ate oba bonna mwabakomezaawo. Bw'osuulako omu nti omusajja alina experience bwetyo omusuula otya kwegamba balina tabula kwegamba oli yagambye bannange ku Latifu era gundi kungu Latifu muyigirize Latifu amaze mu parliament emyaka oyinza otyo omusuula oli n'amunnyonnyola nti ne Dr. Serunjogi mu by'okusoma
ali ku ddala lya bwa doctor mu local government amazeemu myaka ameka 2 kakati twabadde tulina okukola ki okumukonsideringa bw'oba oyise ku eyo layini ya bukugu n'agamba ne muli babi kakati n'agenda ku kyokubiri naye bannanga ate nammwe muli bantu bazibu. Ekizibu ekiriwo nti waliwo kye bayita okukoppa bw'oyagala okukozesa omuntu ensobi, omuntu akukoppa kati n'agala okukozesa ensobi mu kukoppa nga atambulira mu layini zo. Naye kakati bino muganda wange si byangu byakutegeera kubanga guno omuzannyo oyinza okugamba nti gufaanaganako nga basinayipa abali mu field nga buli omu abaza munne. Naye ku ngeri ffe gye tubitegeeramu abantu aba wansi waliwo akatambi ke nalabye nga omuntu omu agezaako okunnyonnyola embeera efaanaganako bw'etyo era nga naye ali ku nsonga y'emu, era nga kye nasinza okukwata mu byonna bye yayogedde yagambye nti bino bye tulimu si excitement, si kajagalalo, si byakukyamuukirira, si byakukyamuukirira, bino bya ddala. Ugandans and all foot soldiers and all people who belong to any political party, let me set things straight today. I'm seeing you people going viral talking about card. Why was so and so not given the card? Because he had supporters. He went to the ground to talk to people. We are in a revolution whereby we are not going to include the war. What does this one tell you? We only need 2 things: parliament and the judiciary. It is not a matter of who should go to parliament, who should be given the card. No. But what is someone's cause for revolution, period? If I talk of someone's cause, not making a video about Enchuka, no example, you can read the people. The people who live in a community that you want to rule, they are educated, my brother. Not just going on video and you say that this road is spoiled, this hospital needs drugs. That does not mean that you need to be a leader, my friend. Because the government that we want to remove, they are dealing with the people who went to school. That is one. You are going to the parliament, that motion will be brought to parliament that needs you to discuss about it, to make your own submission. How will you discuss it? Te wasoma musimanyi paka kusini afo, so huyo wawa oyagala kulembera abantu, What, because you were a comedian somewhere, you don't even rule the same team of comedy that you we are in a struggle whereby National Unity Platform must not be seen as just a platform to take people to parliament. I saw people even complaining. I saw Rama saying that, even when in a local came, someone, was it Suwa was supposed to be given the card and they gave it to Nalukora. How can you compare an advocate like Nalukora to Wahoo? How can you compare Shamimu Marende to Wahoo? What is wrong with you people? If the revolution, we need the judiciary, whereby we shall need our own lawyers to even cut the cost of NUP hiring other lawyers from outside. A lot of youths are going to be arrested. We need the people who will stand with these people in court. Temutegera mubadeshi. Mubadeshi mwe. The people you are going to rule, some of them are even educated more than you. There are some spaces down here. Kansala Therese Mani, Kansala Vici. Some of you went for position of an MP, whereby you know very well you can't even stand and defend a motion in the parliament. It is not a matter of who's having which supported that because you have followers on TikTok or because Wasimani you gave so and so money to support you, because why you make which type of comedy you are popular, you need to be given a card. No. Being in the NUP headquarters day one up to day last does not mean that you deserve to get a card. Are you suitable for the space which you want to occupy, period?
kale munupu last election waliwo omusajja wamuyita Nyeko Derek mwamu wakade eyo mashindi yakola ki yayogerako yadde ki some of our people in the parliament you hear something is going to be brought to in the parliament, there's some law that they want to tamper with. You hear when it is left with the 3 days for everything, constitution to be changed, everything to be amended, that's when they bring it out for the people. When we don't even have a choice or what to say. For me, I think why even they should even remove that nonsense of card. We just put Shagulanyi on the tulabe bye tusobola okukola mulyoke mulekerawo tuwogganira. Busibi, how can CB talker? Who is CB talker? Where was CB talker before this time of election? Where was CB talker in 2021? Where was CB talker? He was not having those papers. This time around, we are not going to elect leaders just because they can go in the street to remove Kasasiro. That Mbunga CB talker moved in the street with the youths picking rubbish. Pick the rubbish. If of all things that you saw that you were supposed to do on the ground is picking the rubbish, upon you pick the rubbish. You are dealing with someone who's having atemwe kambagambe. Why is it that they are only promoting which people? They are only those people Museveni we ajana kwato buyinza yasindika abantu we bagende wasome. Era ne bobo ani mwenyini lumu yabagamba mugende musomeko. Because that is the custom of the world now. The custom of the kale kambagambe kino. Bobo wine wana kerencha. Na kwato buyinza. And they tell you there's this position, bring this and this paper. What will you do? Because that is what will show us what you are professional about. Munamara senior 6. Someone who finished only senior 6, you tell me that he went to school. Where? Mbuya so much. He went to senior, he stopped in senior 6. Yeah, so much. The cockroach that you drew in biology in senior 6, does it have anywhere it works now in the parliament? What are you professional about? That is the question. I wonder if someone compare some lumpens with the Narokora. Even in your family, your own family, they can't even call you Kutesa. You want to go and Kutesa for the public. This time around, it is not a matter of excitement. To be really serious, when you are not content, go to other party. Go to other party. Mwekamba gambe chino lero. Abantu abali mu NRM abo. Abali mu NRM nga ku front. Those people bali na papers mwe. Bali na papers. Okuja ku one of these comedians, these ones who are being bought, these donkeys who have price tag on them. Busimanyi presidential advisor, yet even reaching president, he first of all write a lot of letters. Abo basirusira abo. Who don't, they even don't know what their worth is. They even don't know how valuable they are. Abo. Niya abantu bali ku front wali. They have books. Much books. Sino. Mulekera otulekanira. Mulekera otulekanira. We have a stop making noise for Ugandans. Simanyinga gunde yabeeramo nnyo munupu yatambula nnyo. We are not giving cards to ani atambudde nnyo. If we were giving cards to those who have abatambudde nnyo, why is it that we are not calling the Namugongo pilgrims to get the card? Must we go and start making a list of those ones who have moved from Arua to Namugongo? We give them card lwa kuba batambudde nnyo. Omutwe gwamwe. Remove the porridge from that head. Mwe abobote abo basomanga abobote vakwamini kati yajanga teyasoma nyo. What happened?
It is not about maybe the way you see me, I post a video every day that I should grant the money to get a card. To do what? Do I have the papers? What is my agenda? If I go to the parliament, can I submit? Can I hold a conversation? Some of you can't even hold a mere conversation like one-on-one near your fellow foot soldier. Some of you went for position that was very big. Kati mwagala kufilinga disappointed at the end. Mbungana kola chino. Mukama Katonda. Abantu banyivu atenga ensonga bazirina. Bw'owuliriza. Gye baziregera si gye zivugira. Omanyi buli muntu yenna amanyi nti asobola. Naye ate oyinza okwesanga society ate yeyinza okukubuulira ki ky'oli okusinga ggwe okukyemanya. Kakati awo munnange buli muntu atambudde nnyo, ogundi abadde atambula nnyo, ogundi in fact Segirinya baamuwa kaadi ndowooza abantu baali zijjukira nga boogera ku kintu ekyo. Segirinya ng'abaddewo nnyo ng'akoze atya. Ne kwegamba bwe tutunuulira gye biggweera mu kkooti naye walala kwegamba obunkenke bungi nnyo. Essaawa eno nsuubira okubanga okumala obudde buyinza okubanga si kyekintu abantu kye baali badde bettanira, kubanga tewali budde yadde n'akamu, tewali budde. Y'ensonga lwaki okiraba nti abantu tulina okubeera nga tubateekateeka era twogera ku kaseera kali ako okusuula akalulu. Kiki ky'olina okukola ng'osuula akalulu? Kiki ky'olina okukola? Kitegeeza nti essaawa ya kakati posita efulumye eya Robert Kyagulanyi Ssentamu, gitunuulire era mutunuulire omwetegereze n'obubonero obuliko n'enfaanana. Omanye butya bw'ogenda okubeera nga o-identifyinga ng'olondako ku lukalala, kuba bagenda ku lukalala lw'abantu nga 2. Obupapula ng'ofuna kano n'ogira n'oleeta akalala kugamba okusobola okukyankalanya, kubanga jjukira kaakaabwe akalulu baakabbadda bakalina. Naye kati tugenda mu protest vote nti twetaaga nga akalulu okasuula era ng'omanyi nti ambuleera ako akakodyo kakola, kubanga gwe bw'olonda ambuleera era akatiki n'okateera ddala awo ennyini mu kabokisi nga tekasusseemu kugenda walala nti kanteekemu muwadde ne kagenda ne mu kabokisi akalala. Awo wennyini mu kabokisi ako muwadde walina otteeka tiki, terina kusukkawo. Okitegedde muganda wange? Era nga bino ndo Mami Kevin yabibagamba byonna awangalira wali Switzerland. Ye akaseera kakatunuulidde nnyo ak'okulonda. Y'ensonga lwaki tuba tubategeka tubabuulira ebyo. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo tukitegedde nti bino si excitement, nti abantu baveeyo balage nti bali over excited. Nze nakola bwe nti nkutte abantu tuyodde kasasiro, tukoze bwe tuti, nze ndi popular nnyo ku TikTok, mbu abantu bammanyi. Ogenda kwogera ki? Kubanga luli baatugamba nti baawa abantu abatali qualified mu kibiina kya NOP. Bunupu yaleeta abantu ab'ekibogwe. Kakati guno omulundi kitegeeza temunnange tulina kyokka ate nga n'abo booli awo abatali ba kibogwe abaateekebwa ati nabo baatudisappointinga. Mubimanyi bulungi nnyo. Kale kwegamba tulina okubeera nga twegendereza, twagala abo abeesimbu ate nga mu butuufu era bakwalifyinga okubeera nga basobola okuteesa okwogera mu palamenti ensonga ne zimmuka. So si kwegaganula bwegaganuzi najja n'ayogerayo kamu afune obululu nadde eri ne yeekweka bwe bityo. Twagala abantu abeera ku fula ya palamenti nga basobola okubeera nga bamulungula ensonga batuwe confidence nti kituufu kyekyo. Kakati munnange ndowooza akakiiko k'ebyokulonda kamaze dde okubeera nga tubuulira ku mu roadmap yaako eya 2026 election. Kati bano batugamba nti already bamaze dde okubeera nga basalawo nomination date eri ki. Kati nno bano bagamba nti zijja kuba ennaku z'omwezi 3 mwezi ogwa September
paka ennaku z'omwezi 24 era omwezi gwe gumu ogwa September lwe bagenda okubeera nga banominatinga abo abakwatidde ebibiina byabwe ne ba independence bendera n'ebiti ebirala ebyabo abalina okubeera nga balondebwa. Bagenda kuba bonna awo ne ba MP abeewandisa kuba pulezidenti byonna muganda wange bigenda kuba bikwasaganyizibwa mu kaseera ako. Kati bamaze okubeera nga batubuulira nomination dates zeezo muganda wange wakati wa 3 September na 24 September gwe mwezi ogw'omwenda 2025. Mukomera atusookere wa Kyabazinga munnange Kyabazinga kati Ssaalongo twolekedde amatikkira ge aga omulundi ogw'11 kati bw'atyo n'atubuulira amawulire ago nti ennaku z'omwezi zabadde 27 omwezi gwe tukubye emabega ogw'omunaana bw'atyo munnange Jovia Mutesi ene bantu ate nga tazaala abalongo bombi balenzi era nga munnange nti zabadde ennaku z'omwezi nga tugenda nga 13 tugenda mu anniversary naye nga ennaku z'omwezi zabadde 27 omwezi ogw'omunaana lwe yazadde. Kaakati munnange amannya be baani bano? Kyabazinga yatubuulidde dda amannya nti ba family members bano ababiri bamaze dde okubeera nga bayingirawo amannya gaabwe. Yatubuulidde wano yatugambye nti omu ye Prince Omulangira William Ethan Nadiope, kati omulongo omulala ye Prince Arnold Eri Nadiope. Bombi balenzi kitegeeza nti muganda wange tawo bakyatusinzeeko mu nsonga ya penalty balabika ndowooza naye ono muvubuka alina okubanga era muvubuka mbula kalevu. Kakati munnange tugendako mukomera Dr. Kizza Besigye ebibye si birungi yadde n'akamu era teyasobodde kubeerayo mu kkooti ne munne Lutale tebasobodde kubeera nga babeerayo era nga kigambibwa okuba nti mulwadde bwe batyo bawandikidde kkooti ne bagitegeeza era omulamuzi Emmanuel Baguma bw'atyo bwe yasoma ebbaluwa gye yafunye okuva eri kanso Munakinya we tumanyi obulungi ennyo Martha Karua nga ono yakulembeddemu ttiimu ewolereza Dr. Kizza Besigye ne Abedi Lutale. Kakati Captain Dennis Ola ye yabaddeyo mu kkooti era nga basuubira okuba nti oba oli awo ate okuwozesebwa kugenda kubaayo. Kakati munnange Besigye ku myaka gye 69 ne Obedi Lutale bawandiise ebbaluwa nga bakakasa tebajja kubaayo era nga munnange okusinziira ku bigenda mu maaso omulamuzi yayongezaayo yagambye ekyo okitobbanga nnya weewati bwe mba seerabidde naye nga ku lunaku olwa Mande tebaabaddeyo era Deputy Director wa Public Prosecutions Lino Aguzi yagambye nti okuwulira omusango gwatusobola kubeera nga kugenda mu maaso nga abavunaanibwa tebaliiwo. Kakati olwo munnange bagambye October nga lumu lwe bagenda okubeera nga ate omusango guddamu okubeera nga gutojjera ku Dr. Kizza Besigye ne banne be bamuvunaana nabo. Kale munnange saagala kusukkawo nnyo wano, njagala tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Talage nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.